Yes, Media 24/7 program endabirwamu nakulwa leero mwe tuli program eno tutunulira ebyobufuzi ebyenjawulo, tutunulira ensonga z'ebyobufuzi nga zitambula mu ggwanga, tutunulira abantu ab'enjawulo, tukyaza abantu ab'enjawulo, ng'era omuweerezaawo era omutesitesi nze Mukwaya Arnold. Olunaku olwaleero nayise n'omukyala, omukyala ono ava mu Busiro East. Omukyala ono yeesimbawoko mu kulonda okuwedde. Omukyala ono abamumanyi mujja mutegeera nga amaze okweyanjula, sijja kumwanjula kamuleke yeyanjule. Nyabo tukwaniriza programu endabirwamu weyanjulira abalabi. Nsanyuse nnyo okukyaza leero ku Media 24. Amanya gange nze Nasola Elina. Omukyala yeesimbyewo agenda okozi yeesimbawo before for a member of parliament of Busiro East. Yes. Era nga nkomawo this time ekisa kya Katonda nzikiriza nti there is a reason why I should come back. Era mu byobufuzi bwange nze kalani w'ekibiina ekya Ecological Party of Uganda. Ecological Party is a green party affiliated with other political parties around the world as a Greens. So tulina principles zaffe eza ecological wisdom, participatory democracy, we are non-violent, and we believe for a peaceful coexistence. Wakana byowakana naye at the end of the day we should not be enemies, however much we are politicians and believe in other doctrines that we do believe in. Muna asobola ebyobufuzi bya Uganda nga you're not violent? Osalawo busazi n'ogamba nze sijja kulwana. Omanyi mulimubeera nga tojja kusiitaanira mu nju ya mundu. Okuwulira nti oyagala kusiitaana, genda mu kkubo, wano waliwo omeeza, waliwo ebyebbeeyi bingi kati tosiitaanira wano. Abatulaba ku Media 24/7 omukyalo ono sigwe mulundi ogusoose, sigwe gugenda okuba ogusoose okulabikako ku ballot paper y'e Busiro East. Gugenda kuba omulundi ogwokubiri nga nakulonda okuwedde aliko ku ballot paper, ng'era yafuna obululu 322 era bw'otunula ku list eyo ayinza okuba nga yakulembera okuva wansi, which is okay kubanga gwe gwali omulundi gwo gwali gusoose okujja ku ballot paper. Era wa kibiina kya Ecological Party nga bw'owulidde. Ecological Party abatakimanyi bannyonnyole, Ecological Party ani agikulembera? Cause ojja kusanga nga abantu bangi beebuuza Ecological Party yeeriwa. Abantu balina ebibiina by'obufuzi bamanyi NRM, bamanyi DP, bamanyi JEMA, bamanyi NUP, bamanyi FDC. So Ecological Party nze ng'omuntu nyinza okuba nalinjuliddeko simpya, temugenda giregisitaringa mwaka guno simpya. Ecological Party ani president waayo? Tubulire ku bukulembeze bwa Ecological Party. Gwe mwogezi waayo okolanga ali mu Ecological Party? Kasooka zireyo wali okukatiriza nti nze yakulembera okuva wansi naye ani abateeka mu results ezo. Results zirina mu DRA forms zange endala, they are more than that. So ekyo sijja kukayana nnyo kubanga I don't believe in kukayana kusinga kubanga at the end of the day I was not the number one. Ecological Party ekibiina kyawandiisibwa mu 29. That means kiri mu myaka emeka? 29 kiri mu myaka nga 14. Kibiina kiba kikulu. Ani president wakyo? President Mwami Charles Bale. Mwami Charles Bale. President wa Ecological Party. Gyali ali mu ggwanga muno? Yakomawo ali mu ggwanga muno. Okuva kuba abantu abasinga bawandiisa ebibiina abayagala najjanga presidential candidate yali yeesimbyewo ko mu kulonda kwonna. 2016 yali agenda kwesimbawo naye omanyi politics gwe nasanga ku olwo 2016 batuuka mu electoral commission ne bagambe n'enamba gye tukomako. Kitegeeza gwe ekibiina okiyingira 2016? Yes. Okay. 2016. Ekibiina yankubira ku makya. Nasolo wangi
olina endangamuntu koze endangamuntu ngirina ebintu bya gavumenti byegaba nga byabwerere nze mba natuuse dda towakana oli mutuufu yes naye mukazi gwe kali very organized nkubidde abantu bonna buli gwe ngamba nti ebyo byakibbi naye ebyekibbi ebyo olina okuba nga olina endangamuntu okubeera nti yusekendimituga Electoral Commission, yes. Njirina nangamba okabo ogirina jangu. Ne mugamba sawa mmeka manyi sibuuza ebibuuzo ne mukazi atabuuza bibuuzo bingi. Naddala ng'obuuza mukamaawo. Okay. Ojja kusobola. Ukawali na mubuuza nti kati kiki oyagala nkukolere. Ambulira. Tugenda kwenna 2016. Yes. Engineer Badiru. By then. Tutuuka wali omanyi bannabyafuzi sometimes we are a bit disorganized. Oya ne bagamba ebintu tubeera n'ebintu twalaganya bingi. Tulina files. Ndiya nangamba njagala files. 3. Mugamba taata nkuli nangamba kati mukyala nasolo kino kyoba okolako then you are good to go. Nzira ngamba mukama wange bino bibatugambye file tebagenda kutwala originals but we need other copies. Yes. Nali mwangu nnyo kuba ate se omukulu tasituka kiraba. Situka ningera nikola ku files byonna byonna nanga nebimutwalira. Mukulu Kibuno nangamba nasolo saawa zino njagala sente koza ate cheke togiraba yiyo agamba cheke ezo ziba musinga sawa ndi wano paka sawa kuba twali kusabi sawa ziraba nti gendo letse ngoyina okujjanga wetisa ogusawo gwa sente mwewandiise yo cheke yali ekuze nga bw'ogiwa omuntu asobola okujjayo sente manyi cheke ebintu bya cheke ebyo nange sibyesiga nnyo so no but you cannot carry 20 million wane katumba bwe yazeetika bamubuuza ozijewa yes nagamba ati niwamugamba agenda azikashigi nagamba mwengambye saagala nkashige zigana okureflectinga wali mulyoke mungambye ate yes kusasula kiraba situziraba naye nga nzisasudde kati nzireese muzirabeko muzibale evidence mu bwangu kye kyabalemesa okwewandiisa okuvuganya kwa president eyali egenda omatuwalinga after the nominations. Mu kibiina kya Ecological Party okola ngani? Ecological Party nze Secretary General. Bakulembeze ekyabalala bali mu kibiina? Tulina bakulembeze abalala. Kuvira ku top president ye? Tulina addaka abamuyita Robert Baganda ye vice. Wabeerawo n'omukyala vice, tulina ba vice babiri Anne Nafuna. Yes. Nyinzirako then nekuddako treasurer birungi nekuddako owa foreign affairs. Muli mu Buganda muka oba newalala mulina y'amatabi ogamba nti kati tulina president wa Kikira region gundi tulina regions tubalina ab'enjawulo okubeera nti owandiisiza ekibiina tobeera mu Buganda muka you have to qualify for 4 regions. Tulina kati gwe mugambye nti Robert Baganda tumwesige is from Kisoro. Tulina Makuraje Nathan Gahungu is from also Mbarara. Lwaki publicity ya mwentono? Publicity ya fentono it's because bagamba muli batono in numbers muli banafunga ekibiina ekibiina we mwamalo kiwandiisa ne musalawo mukole ebirala kino kyo mukireke nga mutegeddewo katego lwaki abantu lwaki ensi tebamanyi omanyi ebintu twagala okulaba accountability abantu baagala nnyo okulaba accountability batakola ki etabakwatako ennyo ekibiina kyezaako okulaga when bwegenda lwakwata tutebudde bumala okole Google search nti Ecological Party of Uganda Honorable Nasolo
Honorable Nasolo, Ecological Party si yammwe si kibiina kya kutambuliza mu nsawo. Mulina kikuba ensi, tulina kimanyi. Just call for gendo government Global Greens Ecological Party ogimanyi otya. Ogende mu African Federation of Political Green Parties. Bakubulire Ecological Party ogimanyi otya. Ogende mu East African Green Parties. Obuze Ecological Party ogimanyi otya. So muteekawo room omuntu agende yeenoonyeze nga mwe temumunnyonnyodde. Honorable Nasolo, lwaki mu bibiina byonna Ecological Party? Of all parties, why Ecological Party? Yes. First of all, bibiina politics nina bias before. Yes. You know kulimba nnyo so that you sawe bigendererwa byo kugamba nga olina okulwana ennyo and nengamba nabuuzanga maama wange nti tetusobola kubeerawo wantu nga tusobola okutuula ne tudialoginga bwe tuwala waliwo ebiganye tuyogereko and tubisalire ki amagezi. Yes. Rather than nenkyogera leero gundi wakola bwoti nekukoma gundi wankola bwoti ekyo kintu should we have permanent enemies? Kyannemyo kyobufuzi n'ekirala mu byobufuzi yabajjanga nze ngenda kukola bweti ngenda nobuuza ngenda kukola bwoti ne bwoti manda ekyo girina. Yes. Ng'omuntu aba takola ki tagirina. Naye bwe nagendera mu Ecological Party nga bye tuwogera bye bakola tugamba nti now our main aim is to kubanga kwe tusimbye omulamu omukulu gwakuba nti that is ecological environment. Yes. Yeetaaga okwetulula omuntu nga twakwata essirere okugamba nti omuntu tumunnyonnyola environment kyeki gimiti gyokka oba bantu tuyambe tutya omuntu wa wansi okuyamba nti abeerawo. Honorable Nasolo oyagala kuŋŋamba Ecological Party yajja okumalawo obulimba bwa bannabyabufuzi nti mmwe muli ku mulamwa. Si kyekyo kyenkugamba kyenjagala okutegeeza nti nze bwe nalaba emiramu emirungi egyali mu Ecological Party neŋŋamba nti kanjoyininga olwebyo kuba bwe nkeera ku makya neetegeera nti environment kitandikira ku muntu nti nze neeyisaamu obulamu bwange nti nandikoze ntya okulaba nti bwe nsimba emiti nasimba kalituusi yekka gwe naalya n'abaana bennina oba n'ebibalo birala osobola obisimba. How can I okuyigiriza omukyala abeera ewaka nti ku lubalaza lwo osobola okusimbako kino na kino na kino na kino. It is awareness. Yes. Kyetwagala nitugamba netuva mu eyo nitugamba nti amakolero agatwetwolodde kubanga tetukyagazzaayo they are already out. Abo plastic bottles ab'obuveera nti yes mubikola bintu birungi naye twandibadde tuteekawo measures eziyamba omuntu nti turecollecting obuveera turecollecting plastic bottles and this is the way how it is. Yes. Mpola mpola era ogenda okulaba nti kuba is making awareness. Olabayo abantu abagenda nakeera ku makya n'agamba nti I can recycle obuveera, I can recycle plastics, I can do this and that. Neweeba pollution yennyini ow'emmotoka nti tuzirina nnyingi wano ojjagaana muntu kugamba nti agula emmotoka ye naye bw'eba ekola pollution tukoze tutya tojja mugaana that point tineekola bwoti ne bwoti nga bintu byangu bisoboka. Honorable Nasolo omwogezi w'ekibiina akola ddi? Omwogezi w'ekibiina akolera ddala because ebintu kati byenkubuza oba byonnyonnyola nze ndowooza anyway omuntu yenna mu kibiina mukulembeze nandibadde asobola okumanya ensonga zino naye omwogezi w'ekibiina twandibadde tumulaba nnyo okuguza abantu Ecological Party. Ngenda kubuuza ekibuuzo ekirala ng'era nandibadde nkibuuza omwogezi naye kankibuuze gwe ogambye gwe kalaani kati kalaani biki ebiri mu manifesto Ecological Party? Ebiri mu manifesto Ecological bimu ku biri mu manifesto Ecological Party. Sustainable development gwe mulamu omukulu. Kyeki mu Luganda program tuli mu ya Luganda nyonnyola abantu. Okay. Omanyi nako era ng'ebyali byankooya Dengane bannaye can we be politicians nga we are not selfish? Enkulaakulana eyaki eya bonna. Nze Nasolo bwe mbeera ku makya nga nkola kuba emirimu emirala gyenkola nkola ebizigo nsomesa abaana how to
okubeera hands on skills ezikuyamba okuba nti ova ku street n'ofuuka omukazi eyeyagaza n'ofuuka omuvubuka gwe tunenyumirizaamu in the near future kiraba kati neŋŋamba enkulaakulana because this is what happens tugenda mu constituency kyebasooka okusaba ze ssente tuwe ssente honalebo otule sootya tukole balina enkola y'okukwata ku mumiro eyo ebigambo ebirungi tetubijja kati nze neŋŋamba enkulaakulana yandibadde yaffe na kubanga omuntu akulaakulanye I can always go back neŋŋamba nti gundi omanyi kino kyekiganye nange sooka ompeeyo omutwala awo n'akola ki ekyo wakatuwaako kimu enkulaakulana ya bonna ekyokubiri tugamba nti omulamu omulala gwe gwakugamba nti we respect each other okuwaŋŋana ekitiibwa eyo nayo nsonga nkulu emba sikwagala sijja kulinyirira nnyo kubanga because I cannot take you back, I cannot kill you, I cannot do anything, but you have to coexist. I have to respect everyone ate mu opinions ze kubanga twakulira mu maka ga njawulo kati good leader if you cannot contain the people that you lead nogamba nti akunyiza n'akugjawo I clear you what ebikola ki tebiriyo tukkiriza nti we can have that respect. ekyokusatu kyetukkiririzaamu kyandibadde kya non-violence mu Uganda. Yes, we believe that we can dialogue. Mukyogerako bwogezi oba kyemuli? Because tubalabye abakyogerako obwogezi we are non-violent naye nga anti era kyobola banga ola amawulire gosinga okulaba ga byonoonese. Munaasobola Uganda wano nga yo non-violent? Because generations are changing. Ojja kutuuka omuntu nga takyakuwabudde because you want to fight. Yes, the generation is changing. Honorable Nasolo. Kadi yamwe ya sente mmeka mu Ecological Party? Kadi mujitunda sente mmeka mu Ecological Party? And I welcome everyone who wants to stand on Ecological Party ticket. Muyina ebitabo bya party mujesalinga abantu abafunye kadi abalimu? No, we do. We have a track. Do you have numbers? Yes, we have numbers. Tulina aba supporters benyini ba well-wishers abatutegedde. Otherwise, how could we even exist? Or even how could we even be registered if we didn't have numbers? Obyagala kati nenga nkuletera evidence ngani. Oyo ye Honorable Nasolo Irene, program endabirwamu sponsored by Bumu Cultural Performers era tusangibwa wano Kirinnya. So Honorable Nasolo, ngenda kubuuza ekibuuzo ekyokubiri. Twali tubadde ku pate mbadde njagala otanya abantu babulire pate kubanga abantu abasinga amazima gali nti gwe mulundi gwabwe ogenda kuba ogusoosa okuwulira ku Ecological Party. Though nga pate ebaddewo ng'era ebadde ekola emirimu gyayo erina n'obukulembeze bwe tuwulidde yadde nga abakulembeze abamu tetunnawulira ngeri gye bakola mu mirimu ne pulezidenti yennyini tumulaba kitono era tetumumanyi. Yes. Buli omu akola gy'akola ki manyi ffe tukkiririza nti buli omu kola make an influence and impact wherever you are. Tulina omukyala gwe bayita Dorothy Nalubega. Yes. Currently she's a global green convener in the sector of biodiversity committees. Yes. Yazikulira. Oyo naye twamu elevating and tugamba empower her so that she can serve better. Yes. Currently tulina omwami gwe bayita Nathan Gahungu. Currently in Canada. Yes. He's also a foreign secretary in that area. Of promoting the green environment n'ebintu ebirala ebikwata ku party. Yes. Tulina omukyala gwe bayita Sharon Katuula. Katuula ku the East African Green Federation. Nti eyo abakyala ba East Africa, Kenya, Burundi, Rwanda, Uganda, caucus tutulaba tutya nti ebiri eno ekirungi ekiri eno tukikola tutya tukireeta tutya ewaffe. Yes. Tulina omukyala abalala nga Kezia, she's an entrepreneur. Ayamba abakyala okutandika emirimu egy'enjawulo. So tetutudde butuuzi nga bw'okola ki nga bwenkirowooza abantu bakola bye balina okukola byonna gye bali and they make a change or they influence. Tulina omwami gwe bayita Kibirige Ben
is coming as a LC councillor 5 Wakiso. Naye akola omulimu gwe n'omanya nti abavubuka abakolamu omulimu, how can they make a change in whatever that they do. So abakulembeze ab'enjawulo tukola ki mubalina. Honorable Nasolongo gyeko gwe yeesimbawo 221 e Busiro. Candidate ky'omulala yajja ne yeesimbawo ku kaadi ya Ecological Party mu kulonda okwo era mu constituency ki twalina ekibiina okikwatidde bulungi bendera wali omulala waliyo abalala beesimbawa tulina Gahungu yeesimba last time in Kawempe North 221 yes yakwata kyakumeka teyabikugamba okay no worries tewali buzibu okay tulina omulala yeesimbawo Nanyunja yeesimbawa actually Gahungu yali wa south Nanyunja yali wa north bonna mu Kawempe twalina omulala omwami Sowedi Luuka Sowedi twalina omulala Nandasi Councillor, Lord Councillor LC5, that is County South. Yes. Twalina omugwe bayita Nasazi Irene. Ecological Party card holders. Yes. Simanyi oba nnyinza okuba nze ataali mu ggwanga by then naye mpulira bipya nnina okukkiriza kubanga olina okunzikirizisa byennaku ebiri ku kitimba tujjayo wali ku kwesimbawo okwo 221 kiki olowooza ekyakulemesa luli kyendowooza ekyannemesa manyi bwe tugenda mu nsiike ebyo kwesimbawo tugenda negundi ki mpitawo oba sikola ki bannabyabufuzi mugenda nakyo ekyo kati nganze omuntu gwe ng'omuntu I have that miracle. Yes. Whenever we go in the field mubeera muwina neki ne loser kati ekyoze bwe nakitegeera and by then nali sigenda kwesimbawo cause na realizing nti sobola kubeera nga nja kubeera nga supportinga abalala and at the same time I'm a candidate manyi ebibaawo tufuuka mu kulonda wayina stampu wayina okwendosinga abantu wayina okukola ki ate naawe oli mu kalulu conflicts ezo zikola zitya zibaawo etwabiwuliddeko ennaku ezo waliwo eyagambye nti sisobola kwesimba gye nzaalwa kuba ate nze nkulembera eno kati sisobola kukola mirimu gy'eno ng'ate ndi eri ne weebuuza bulijjo ababadde bakulembera ebibiina tebeesimba waabwe so eba excuse ng'omuntu gyegyalabe lwaki tokisuulawo ekimu n'okola ekimu so when I realizing nti amanyi kyentegedde omuntu bw'oba otandika kuba katolaba benkubulidde abo bonna abali outside Uganda of which they have made a beautiful impact yes of ecological party outside nasalawo neŋŋamba nze kankomewo ki e Uganda to make that impact ekitegeeza nawe tewaliiwo naliwo yes in administration. Ningamba now let me stand. Era bwe nayimirira okuyimirira kwange kwagira n'abalala bonna okugamba nabo bakola ki basobola banneegattako kubanga bwe mba nagamba nti nze nabakkiririza kimu ne mbagamba nze sirina ssente lwatuva mu covid everything economy yali ekyankalanye sente bazikoze batya bwenna nga biyitamu ninze lwalibwe yatunula n'agamba nti nasobola talina ssente bw'aba ayimiriddewo yeesigaki yes nabula ne banjoliniira mutuweereza enamba era bw'ogenda mu mawulire tulina is it 18% mu electoral commission kagundi ako kafuna nga bataalinga ebibiina we are 27 registered political parties at least ku 27 twali among the 10 abakola batya abafieldinga candidates mukulonda kuli okuwedde okay bibeerawo weebuuza nti bali 17 bali muddawo yes so kati lwaki neesimbawo nenvaayo neŋŋamba nti neesimbyewo takes courage obutatunuulira sente zinaavaawa ebipande binaavaawa
natambula ntya. Honorable Nasolo, tuddeyo ku kibuuzo kye nakubuuzizza. Kiki ky'olowooza ekyakulemesa luli? Mbadde nkujjira ebyo byonna nti it was the last minute. Gwe olowooza nti okujja mu kalulu kano ku ssaawa esembayo kye kimu ku byakuviirako obutapafominga nga wali olina kupafominga? Abasinga nagenda natambula, naye omuntu bw'oba nti weesimbyewo ku last minute ng'olina emyezi 3 n'otandika okutambula n'omuntu abadde bamumanyi. So ku mulundi guno osuubira nti ekintu okirippidde bukyali era performance yo egenda? Nanti kati wemugambye siri nga luli nti ndi mupya. Siri luli nti ndiki oli mupya. Kubeera wasinga gye ngenda abaga twakulaba omukyala yali ayambadde yasinga okunyuma mu gomesi eya green kuba ebipande nabitimba. Ono ye mukyala wa gomesi eya green. Kyobakubisa kyogenda obbakubisa ku mulundi guno? Siri muki? Toli mupya? Siri mupya nga luli. Okay. Omuntu already abeera decided and we were in COVID kali twanonyanga kaddo tuddo. So besides coming late in the okujja mu kalulu kano kikeerezi, oza tewali mbeera ndala yakuleetera kuba nti wafuna obululu wafuna? Ekirala nti sometimes akalulu bw'otuuka nali sina masteringa game y'akalulu. Bw'obeera mu kalulu bingi weetaagisa okumanya. Oyinza obutabikola naye abalala bakola ki? Babikola. Kati bwe ntunuulira omanya nti wano sigenda kusaba bantu nga mbasuubiza bye sijja kukola. Kozi wali bakuteeka ku pressure ne bakudimandinga ebintu ebyokukola, bakutestinge balabe emmeeme yeegwawa. And the moment you declare nja kukola kino kubanga oli kyayogera bagamba oyo alikola ki? Naye ajja kweyisanga oli. Naye ng'ate obadde nti you are just okoppa because olaba training. Naye the time I've realized ne capacity meeting buildings embaddemu ez'enjawulo, I've realized that politics first of all is not a do or die. Genda weerage eri abantu, yogera values zo ebyoyagala okukolera abantu. Kati nze ekifo kyendiko kyenjagala kyengenda okwesimbawo kya legislation. That is Article 79 of the Constitution. Yes. Sikola makubo. Kiraba. Ebintu ebirowooza bannayuganda onobibanyonnyola ne babitegeera. Bajja bitegeera. Nga toziika. Tokola makubo. Okuziika kulala. Togula ambulance. Sinze. Alina okugula ambulance. Gwolowooza abantu beebusi bannabitegeera. Honorable Nasolo, politics gw'oyagala okuleeta mu Africa. Politics gw'oyagala okuleeta mu Africa. Ogenda kweta politics w'abazungu. Sigenda kubba because I want to please Busiro East. Honorable Nasolo, Busiro East erina abalonzi bameka? Busiro East erina abalonzi 29,000. Kati I'm waiting for what is going to be after. Weyongeddeko oba figures ze nakuwadde mu kusooka ze wafuna mu ngeri gye waddonziramu olinga eyaziwakanyizza ku mitwalo egyo wafunako bulumeka mulundi guli oguwedde okusinziira ku ggwe era kubanga ndaba margin wakati wo n'omuntu eyawangula nga nnene. Otaddewo mbeera ki okulaba ng'ofunza margin eyo obeere nga gw'obeera ku top this time? No, kati bino byebibaawo kubanga from what I've heard and from the sources, bino byebiri ku ground tuli twali 10. Katuyinza okuba 20. So abatulaba okwongera okunnyonnyola ku Busiro East eno gye njogerako. Busiro East ye constituency ekiikirirwa omukulu Medad Lubega Segona mu parliament ng'era ono mukiise akiikirira alina kadi ya NUP essaawa eno. So ye Busiro East gye twogerako mu kulonda okuwedde kigambibwa nti yafuna emitwalo 88,900
omukyala gwe twogerako ye agambye figures ze tumuwa si ze yafuna. Tetujja kusima nnyo in details naye nga alina bwe yafuna. Tetujja bagamba nti mu kulonda okwo yafuna 0, yafuna obululu era ng'omuntu yenna agenze n'anoonya akalulu w'abeera yafuna obululu. Naye tutunulira magini y'omuntu eyamusinga naye bwe yafuna kati tugezaako okunoonya engeri gy'agenda okugattamu gapeeyo. Honorable Nassolo, ku ground kwoli abantu bakumanyi ku ground bafeelinga yo presence amanyi ko bagawulira ku ground? Just feeling presence. Abantu bamanyi Nassolo gyali era ajja. Bakimanyi. Owangalira wa mu Busiro East? Twangalira Kala Amatendo Nankuwadde. Oliwe Nankuwadde. Woolondera. Yes. Okay. So kubuza ekibuzo abantu ku ground bakumanyi because bino birimu abantu okumanya ku ground. Oba towesimbangao. Kulimu ebintu ebimu byotalina nnyo kuba nti okukatiriza. Abantu bakumanyi bolooza wombira n'engamba nti neesimbyewo mba mbijje mu gundi mbijje mu bbanga n'engwabu. Okay. So abantu bakumanyi. Abantu bamanyi. Nebyenkoze babimanyi. Otaddewo mbeera ki ku mulundi guno? I've made awareness. Ntambula nabo. I've created a team. Betambula nabo nga tugenda tunoonya akalulu. I've visited bekikwatako. Because the other thing I realized in politics, si buli omuntu mulonzi wo. True. Ekyo kituufu. Nasanga mu areas zenagenda mu nyingi ziringa ziri developed. Ng'abantu abasinga olaba abantu 200 oba 5 ng'abalondera mu that area kuliko abantu 10. Obuuza bano abalala what are you doing here? Balondera gye bakolera abalala kitegeerekeka. Kino nakyo kimataringa. Then I grew back kubanze nyangu wamangu that is wogiraba nti setback nti ndabye abantu 5 ku bantu 5 abalonda bali 7. Banaba kitegeeza nti bonna benda bete bakola ki si balonzi. Which is okay. Now I need to find who are the voters. These 70. The other mitwale nika asatu ya kati gogambye nti aliwo yafuna 8. Kitegeeza nti waliwo majini y'emitwalo 20 mu ebiri. Kati wobalabala abalonda bonna ngaffe nabo tuli tuga twalonda emitwalo giringa 15. Mu race mwali abantu 10. Tutegeeza nti wali emagini y'abantu emitwalo 15. So those are the people that I'm looking out for to convince. Because it is a virgin ground. Yeah. Olisi nabe ababe it is okay. Toyina kyobagaza. Okujjako nga bagambye Nassolo tumulabe. This is what we want to do and we love to change. But waliyo n'abalala abatakola ki? Abatamumanya abatamulonda. Nga ba voters. Yes. How can I entice them to come and vote for me? So that is my strategy. Because wongamba ku ground nnyo nti kwendi. Bino twabiyita mudda n'ovuga amafuta n'ogenda ewantu. N'oyisaamu ekizindaalo. Naye nga bonna b'oyisizaamu ekizindaalo. Nondera Mubende, nondera Mityana, nondera Kampala, nondera Bundi, zate sironda ino. Yes. Noddayo ku board. So totunulidde bano 15 abalo tunudde gye 15 egitaalonda oba egyeyongeddemu essaawa. Eyongeddemu. Because omuntu bw'aba asazeewo sometimes it's a bit hard to change. Yeah. Mulimu ate ababeera nga balina liberal mind. Good to receive you however you are. Yeah. Sobo tebagala kumanya tukulabyeko Nassolo katukuwa akalu. Abo nabo gye bali. So why should I kusita na nnyo nga n'abalala bakola ki? Kati tulina kuba era bwe ngenda n'entambula mbuuza abalonda bali bameka. Ddala wano. Omanye to share the clear picture. Lemeka nakikubye nabadde ku gundi rale yabadde abantu naye nga tewakikubye. Nga bazze kulaba ku mukyala yanyumira mu Gomesi Luli naye nga si balonzibo. Lwaki nkubuuziza nti ku ground kwoli Honorable Nassolo tulabye bacandidates ab'enjawulo before coming mu kalulu nga ekisooka balina bye bakoze olina omusanga nga ayinako essomero neribanga lirye naye nga list community eganyirwa mu ssomero eryo n'osanga omuntu nga at least ayina oluzzi lwe yazimba ku muzikiti
nosanga omuntu nga yakoperatinga mu kuzimba akatale, so ekyo kyentegeeza okubeera ku ground omuntu asobola okulaba olwekyo nti obaddeko kati nze sijja kubeera mu olinayo oluzimu mu Busiro. Sijja kubeera mu nanfoosi nti sente zeetadde nkozesa mutwe gwange. I identify where there is a problem and I come and solve it. Okiraba kuba na realizing nga sente sizina zentibaki grants, no one will give me a grant the fact that sitting in a better position of leadership. Okiraba kati bino byenkola wammanga bwenkeera ku makya nengenda recently nali small scale industries meeting nenfunayo mukwano gwange nga bwe njogera nti nesimbawo nenjogera ebikola ki nangamba honorable nti webale kuvaayo kuba mukyala mugumu nti tulina essomero liri Nakitokolo. Yes. Basabizi gyeziri abalonzi bagambe abaagala okukola ki okusoma olaba bwenfuna gundi oba otandisa okusaka no abasomesa sinza abasasula kuba sente sizina, so again no robbing up bursaries for those ones who want to study. Ekyokubiri nagenda mu project yali affiliated yaba Dream nga baagala tebalina basomesa bakola ki bala nze nengamba skills omutwe weeguli omumwa weeguli I can teach. Yes. Ne volunteering ne banteeka mu constituency eyo ne bapostinga eyo ekitemu nengenda nensomesa abawala abato emirimu egy'okukola ng'oli waka nga tovudde waka nga tolabirira n'abaana bo bulungi okulekeraawo okubazzaamu amaanyi nti okwetunda it is not the order of the day. Ne bw'oba nti the world has rejected you, how can you come back? Kozi byebibuuzo abawala bye beebuuzanga abakazi abakulu mutwogerako simanya ne mukola nga nedda tuboogerako kubanga muba bikoze accept it but tukole bwe tuti ne bwe tuti tuzze obulamu ki nenkwata ku baana abawala abato abali mu myaka between 18-25 okukyusa obulamu bwabwe embeera zaabwe ezo zaali sente zange nteekawo omutwe nengamba omutwe gwange gukola bulungi bino byenkola nsobola okukyusa obulamu bw'abantu era lwenjogerera kati abawala bakyusa era balina balowooza ebintu byanjawulo olyakubira madamu n'agamba ninawo akasente kange bwekati nkoze ntya si byebiri tuwe kiraba kati zezo projects zengenda mu maaso n'ogamba waliwo project endala nagenda mu baali banviiri kwogerako nabo kibyenkola bantegeere ng'omuntu kuba na realizing nti sente sizirina, that is a fact. But okuba okutaba na sente tekitegeeza nti sina kugenda kweraga ki nentuuka nembasomesa bino ki nembagamba afterwards wabeerawo omukyala yavaayo nga alina omwana nga yenna amazzi gamuyiikira omukono guno nga guli bwe guti nga bw'omutunulako okaaba ng'ayagala sente obukadde nga 40 kola operation nemugamba nga mubaka kankozese connections zenkola ki senina nkuyambe era that very month abasawo baali bajja okuva e Germany bwe baali bajja nemugamba manyi abasawo baze omwana wo afitingira ddala mu that description abasawo gye baali baagala okukolako obwereere emiliyoni 2 tetukyakola ki tekyazeetaaga omwana aveeko obulemu aleme kuba omwana yabiringalibwa kati those are the initiatives zetuteekawo netambula mu projects ez'enjawulo eza WASH mulimu ebintu byetutwalanga ngafe aba ecological party nti tetutegera environment etandikira ku muntu owa buli gwe wennyini weeyisa otya n'obutonde twanagera n'ensomero ne batusomesa, it was a Canadian venture ne batusomesa okubeera nti tusobola okuba nti tuyigiriza abantu basic way to live life nti ennaku zino edda tetwalwalanga ntiwulira n'ennaku zino infection omwana n'obuuza
tukolerera ddwaliro kiki naye twagenda ne tusoma ne turealizinga nti environment yaffe gye twekuumiramu yevaako infections. Yes, obeera mu upper town oli mu apartment nnungi naye tankayo wajooza ddi bale bagikuteerayo landlord wagenda ddi n'omugamba nti tanka yeetaaga okulongoosa nga temunnagenda mu mazzi tugagenda mugenzi netukozesa nejjukira amazzi ago ne gakyusa kkala ne gatereera gokka byebintu bye tulina okwecekinga nti abaana tuzadde abaana it is a blessing. How are we looking after them? Mu Busiro omwo ofunamu emisomo egifaanakanako bwe gityo n'ogenda like n'osomesa ku bantu nga kiwomyemu omutwe. President wakuwerekerako? President wange naye ate alina ebimutwala. Ku mulundi guli mu kalulu yakuwerekerako yakusabira akalulu? Twagenda naye yatwalira buloba awo netugenda naye nangamba maama nkulaba akalulu kakutwalaganya now I know what it means to yamuzale no bana mugenda ne mugamba bosi wange tugenda tukanoonya leero tuli buti tuli gamba tuli buloba ngenda abantu begenda okusisinkana netutambula essaawa ezi nga sinaba kutuulako omumwa tegunnaba kwogera kuba buli omu nina omubuuzaako nze gundi ne kumwafulaya akakubuuza nti noddamu so okuva mu kalulu ka 2021 paka wano wetuli ogenze n'olambula ku magombolola gali mu Busiro n'emiruka byonna obitegedde bulungi kati obimasterinze otegedde wawo ogenda okutandikira na wawo ogenda okusimba amakanda cause omuntu mu magombolola ago gonna amanya ati newentwalako amagombolola ago abiri agali mejja oluguudo Nzanji mumiyuka yes bw'otwala ago bw'okikubye but it's not a guarantee kubanga sigowe kati tugambi twali 10 kati tugenda kuba over 20 kati twogera ku ggwe kubanga twagala maanyi go kati ggwe nga omanyi kino kyendabye mu bulamu abalonzi banjawulo tugenda ne tubakolera ebirungi nani ne bagamba gwe sijja kuwa tumulala nakola ki namuwa so kati amaanyi gonna olina gateeka n'ogamba nti mu bululu bonna abagenda okulonda ku mitwalo 3 oba leero banaasingako buli omu kuba alina okugabana percentage ebisaawo which is you cannot be so certain tusagala kirimba bantu nja kufuna 51% or 56%. But of course obane okusinzira ku maanyi ku ground obane tebakulya coin kubanga alimu mu kalulu akasembayo waliwo omwami yateeka mu sente owebusoge ng'ajja ntuuka bangamba kati gwe nga tokoze nga gundi newabawo omusabakristo wange nangamba tuli wano ku kigo atutaddemu n'akola bw'ati azimbye enyumba ya Saabakristo yamansa omusimbi omutima nengamba ebintu ebyo bikkirizibwa nembaawo nengendako awo bakyala nentuuka ne baŋŋamba kati twali wano ffena n'atukola bwati ne bwati ne bwati koze otya yafuna bumeka katulabe oba okyajjukira bwe yafuna nga oba olebe naye kyenjagala okugamba nti all what happened he was visible on the even more than the one who is now in abatulaba ku media 24/7 tulina omukyala Nassolo Irene MP aspirant Busiro East yaliwo luli nakati yeteeseteese ku luno engatta azifungizza ajjagawanye atuteekebwamu ssente abamu cultural performers era nga nammwe tubasaba mweyongere okusubscribinga ku mukutu gwaffe honorable ozegawanye ssente zigenda vaawo mu kalulu kano Katonda azigaba temubanga mulina ebisawo mwagala okujja ebweru eyo okuyiwa mu kalulu ku mulundi guno amaanyi g'oyogeza olaga nti ku mulundi guno abazungu tebakyagaba ssente
kubanga baziteekako gundi natti naye kyemmanyi kino nti waliwo azigaba. Naye amaanyi goyogeza olaga nti ku mulundi guno ngenda kujja nga ekisawo nkirina. Abalonzi basuubire ki? Abalonzi basuubire nti be bannonda. Yes. Ngenda kubateeseza bulungi kuba waliwo byendabye discrepancies eziri mu mateeka gaffe ge twateekawo. Nti amateeka twagateekawo mu Constitution yaffe eri amended ya 95. Yeah. But it was even before when Jajja came in the power. Bajja amending 95. Amateeka gano agaliwo mulimu ebintu ebimu nga tukuze nga amateeka getaaga kubanga engineering. Buli wabeerawo leakage bakola repair. Jangu ogikole repair. Onyweza oleme kugamba nti nga bwekyali olubereberye bwekiriba ne kakano amiina. Gano agaffe tebakyusaamu, tewali repair. Tewali. Barepairingamu we baagala we balowooza nti wajja bayamba okulinnya. Naye ate ne twerabira nti bakola bye baagala okulinnya naye ate waliwo ebikwatagana ku muntu wa wansi. Yeah. Kuba oyo gwe njagala okurepresentinga. That is the kind of life that I've gone through. I know what it means okukeera ku makya nga tosomye. Yes. N'otasoma, I know what it means. Nga school fees teziriiwo. Amateeka ago tuyambe tutya omuntu nti grant abantu basobola ozifuna nga teziriiko za kugamba nti mwana wa gundi alina kubeera ayina yafuna scholarship. Kiraba administration muliyinza okuba nga tuyinza okutagira nnyo the sovereign but mulimu administration wise abakyala bafiira mu gundi mu malwaliro just because tewali giraavu. Webyo ebintu byogenda ku health center. Muzaalisa n'abagamba nabadde wano baleeta babirulizinga mu koota. Kimanyi giraavu balina zakolayo weeks 2 ne zigwamu. Kati bw'otuuka wali omukazi bakugamba gula giraavu, omukazi talina yate ekikulu. Ebintu ebyo administrational factors ezo tuzikoze tutya nti omuntu amateeka ago should the money be released in just quarter oba tubiteekewo nti whenever need arises cause be expiring ne babyokya. Honorable ng'oggyeko manifesto y'ekibiina gwe ng'omuntu olina manifesto? Nze ng'omuntu era ntambulira ku ya kibiina. Otambulira ku ya kibiina. Twogere ku bintu ebyenjawulo singa oba oweereddwa omukisa n'okiikirira abantu b'e Busiro. How are you going to handle ensonga ya education? Because tulabye nga abantu abasinga abazze okwesimbawo ensonga ya education eno bagitunulako nnyo nti syllabus ne format ya education kwe tutambulira nga bannayuganda it's outdated, tekyayamba nnyo mwana wa Uganda. So ogenda kugiteeseza otya? Then nekirala nti tulaba nti mu masomero nga gavumenti tulaba nga okuwa transfers abasomesa nakyo olumu kiyinza okuba kisumbuwamukko ku njigiriza y'abaana n'abasomesa bano bennyinnyini okubeera ku mulamwa. Oweetegese kukiteeseza otya? Mu kya education kyemanyi nti nga tutandika ekisanja kino ekigenda okuggwako education system was changed. Ababaka ne bajja assentinga on because they always assent on things bahayaringa abamanyi ne bakopa ebirungi ne babireeta bo ne bawandiika ne bafuluma ne beerabira nti ng'omubaka totwalaka extra step okukola awareness kubanga twayise etteeka ery'okutuusa education system. Yes. Of which emala kugaana kukola ne tuvaa ne tukuba ki? Enduulu. Naye nga tonnabakuba nduulu bino bitwandibadde ngamba nti ababaka naddala abaliyo oba naffe abagendayo nti tulabe engeri kubanga abaana baffe tebakyasobola te kusoma nga ffe bwe twasomera. Ebiseera we nasomera tewaalinga van. Ebiseera we nasomera tewaalinga coaching. Ebiseera we nasomera tewaalinga tablets. Ebiseera we nasomera you were not even allowed to do any skill. Ebiseera we nasomera kugamba
times have changed. Kati bagamba nti omwana ave wansi eno nti ng'amanyi kikyayagala okukola, njagala kuba musawo mwene omuexposinga to needles n'amanya nti yefumita, n'amanya nti wano bw'osala omusaayi batungawo bwe bati n'abeera exposed. Ze mistakes z'ogenda ojjamu mpolampola nti omuntu watuukira ku myaka 18 ate tabanga nti afunye 6 ng'ate agenda kuliga ebintu byandibadde ayiga ng'akula the next 6 good years. Kiraba kati nti twandibadde tufaayo ensomesa eriko kati tetufuddeeyo, twavaayo kimu abasinga nga tubuuza abaana bonna baayise naye nga buli omu akyewuunya nembuuza agamba nti oli oyagala abaana babano baleme kuyita kuba kati ebyo ebintu bye tulina okugamba nti ng'omubaka otwala extra mile analyze nti okay kino baayise naye baakoze batya tusobola okukyusaamu nti ekiri kyekugambye nti amateeka ge tulina okuba galina okubeera nga gali engine nga galongoosebwamuko. Abasomesa nawo kyabagwako buli bagamba tetubitegeera biki temubitegeera. It is okay. Rome was not built in one day. Yes. Tulina obitegeera nti abasomesa bonna kifo ky'okubeera complaining nti tumanye nti gwe tusomesezza asomesa banne because it is a process. We are looking at 50 years from now. We are not looking at winning Sanja for the next 2026, 2021. This is the country. Nti abaana baffe balina okusoma bwe bati kati bye bintu bye tulina okugamba nti wano kubanga ensomesa I've realized mulimu assessment nti bwe ngenda mu kiraasi bampa obubonero bwali otukirabye nga gyekiri nti bw'ogenda mu kiraasi notes already zibeera printed kati ani azinnyonnyola n'ebintu ebirala. So kyennandibadde ngira nti okukyusa mu gundi ffe nga ffe n'abazadde kwenyigira ki tufolowinga abaana baffe bakola batya basoma batya n'abasomesa abali mu masomero system bagyembracing kuba tekyadda mbadde nnakyengenda okugamba for a break netukolako emirimu egy'enjawulo nga mwe mwali okutunda airtime ojjukira ono wa scratch owokutakula wamutundako. I was a distributor. Kati nga kasente ako kabeera kangi nga kanyuma niye baatuuka ne batugamba nti airtime is not gonna be sold anymore on scratching. Mulitalinga mumono n'obutonde. But of course we adjusted. Twayomba nekwekalakasa tebyali byangu. But at the end of the day mbuuza are you still scratching? Tewayiga okugula airtime bijja kubalema tebijja. Media 24/7 katufune ku lwendo lw'amazzi katono nnyo tugenda komawo tukyalina omukyala Nasolo Irene omubaka w'e Busiro East. Katufune ku lwendo lw'amazzi katono nnyo tugenda kudda twongere mukulikeyo mu kuwummulamu okwo. Tukyali ku Media 24/7 program endabirwamu tukyalina omukyala Nasolo Irene omukyala agenda okwesimbawo Busiro East era nga ayagala kuvuganya n'abaliyo be mumanyi agenda kukiikirira Busiro East nga agenda kuvuganya n'omwami Ssegonera gwe mumanyi naye kati ku mulundi guno twagala tutunuulire omukyala Nasolo Irene. Jjukira mu kalulu kali yaliwo era nga ku mulundi guno ayagala okwogerako ebyagenda okukola na biki byagenda okutandikirako. Madam Irene, Honorable, osuubira kutandikira ku kingo oyingidde mu Parliament omulundi gwe ogusooka wepaba? Kuyingira mu Parliament nga tonnaba kwesunga mmotoka abantu abasinga bayingira Parliament kyasooka okwesunga ze ssente z'emmotoka. Sigenda kulya mabanja ababisiro East bandi basaba mumpa akalulu n'omutima gumu okubakolera nemo okwewola amabanja ngende mbizije ngule sukali simanya sabuni simanya nkole kikya. So at the end of the day neme kubeera nti I will worry more about
paying the loan than worrying about to serve people. Yes. Because I've served, by the way, mbadde chairperson wa Interparty Women Platform. Yes. Nga mu kibiina ekyo tulina 10 political parties. Nga tulina obufuzi bubeera rotational. Yes. Nga mbadde nkulira abakyala for over abali mu iPod n'abalala abataliimu naye nga they have functional women leads. Yes. Bampa office nenga era ng'oli yakola comment ecological party mugenda tukolera ki abakyala aba NRM aba FDC aba JEMA abambuuza ogenda tukolera ki nimbagamba you just watch and see right now wenjogerera byenkoze byeyogerera tebaagala oveeko anavuddeko because saagala kikubeera kyemalira entebe ewooma naye nagambe nedda mwampa emyezi 6 bino byenkoze success story yaffe yeeno era mbadde nga mba updatinga and you all know what I have done to change how we run as politicians, how we behave as politicians. How we even go out to reach out to the media. Even now, because in my nebuli omuyambuuzanga ogenda kukolera kaki olaba gundi yagaana kati ate so energy yemu gy'obaddeyo ng'okulembera gy'oyagala okweta mu parliament nga lwaki teweesimba ku kya woman MP lwaki nze njagala direct seat kubanga constitution egamba it is for all. olowooza tokitandikidde mu kukipika nnyo sikipika mutuwa obuvunaanyizibwa woman MP atwala ebyalo kati nga Wakiso 549 those are many 5 plus bidding of 50 something ebyo biba bingi omukazi omu nga neotuuka nti out of the 12 members of parliament kuliko omukazi ki abalala bonna basajja netutuuka okugamba nti tuteesa ku bintu ebiyamba abakyala netuva eno nga tugambe bannange tutuusizeeyo tulina ebbago lyaffe liyitemu ng'abakyala bali ku flow ku member of parliament 514 kuliko abakyala 146 n'abadirecting ne babeeranga 161 so gwasazeewo toyagala kwetikka kizito oyagala kino ekiri direct kubanga nabo bantu nange njogeze ku bakyala tuwongere ku bifo mulese wedde mwali abakyala bameka ku kifo ekyo ekiri direct mwali basatu yali independent yali wa alliance nawe so abakyala ekifo bino ebifo byaffe na tebiriiko nti mumanyi kati betunesibira emabega because at the end of the day tujja kuba tewali musajja ajja kuvaayo asoosowaze ensonga tugambe ngeza pampa waziwulira ensonga za pampa zitya birwe yayita netubuuza nti byayise bitya nga tetumanyi nga twongera omusolo ku bikozesebwa ng'ebyo ng'ate bakimanyi bulungi nti byaffectinga bawano mu Kampala omanyi ababaka simanyi wabeekubyeyaka babeera mu Kampala balowooza life is okay but move oyogera ku pampa oyogera ku pads byonna kubanga ebikola material yomu wa pads wa pampers byonna kyekimu obyongeza omusolo rationale eri nti awawansi tajja kusobola kukola abagenda kukozesa omusenyu tulina ebyalo bye twawulirako nga bo azinga omusenyu nagute something of that kind so kibi nnyo omanyi lwaki kubanga abasinga babaleetera ebbago nebwemuga honorable signing ki kati nze ebyo sibikola kuba nakugambye ndiki kalaani osooka kusomamu ndi munnamateeka kalaani asooka kusomamu kana akawairo kansiba era bakuba kugamba nti byengenda okusooka okuteesaako awo wenyininyini awo biki byogenda okutandikirako ageetaaga engineer okulaba okutereezaamu weegali malungi enforcement part of it and who's responsible kuba tulina enforcement tulina punishments but we have not take it another step who enforces and under whose authority omuntu nemujja nemubba ssente z'amakubo buli omu n'amulaba bulabi
because there is no enforcement. Anti oyo mukugu wabbye katono tabbye nga bali so omubbi wabbye akatono n'ow'ekinene bonna baba babbi. Ge mateeka nti enforcement tuleme kufuula a criminal to be okay. Ekyokubiri ky'osuubira okutandikirako kozi njagala mpeera ebintu bisatu. Nze nakugamba ebyensuubidde mateeka kuteesa agalinga nti geetaaga okukyusaamu tuganyweze. Number one. Ekyokubiri enkulaakulana. Bannange abaana abamaama nsanga abamaama nga balina abaana bangi tebasoma kugamba nga bali mu miserable state. Yes. To work on how we can always work together through lobbying for them. Lobbying abaana baffe basome batya era beeyongedde. Ekyokusatu era still kwe kuyigiriza abavubuka okutandika ekitono. That humble beginning. Ojja kuba ne story gy'otuula bw'oti n'onyumiza omunoga nze bwe nali ntandikira simanya factory nti natandikira wali mu kasitoowa olaba naye kati bw'olaba nkyali mu kasitoowa nga toli mu kasitoowa. You know, humble beginnings. Yes. Naddala from bavubuka because society gye tulimu yeetaagayo abantu ababuulira abavubuka nti it is okay to start small rather than okugamba nti it is okay go and steal and be famous. Kubanga obwo obugagga oba tosobola busustaining. Era kyova olaba nti ebiseera ebisinga abantu aba inheritinga ebintu ebyobugagga by'abantu bibalema okusustaininga because I know oli aba yamanya nti ebyobugagga byange bino nti kino kisasula bbanja bwebiki kino kisasula bweki olaba alowooza kutunda na biki byonna byakola byakoze at the end of the day n'abuuza nti yali azimba amayumba gano yali liye musiri n'okugamba nti kangaleko galiyamba abaana bange balijjangamu akasente akanaababeezaawo n'afa nga tagatunze. This is life after. Kiraba go buying a boda it is good, it's good business, but selling ekibanja n'ogamba ekibanja ekyo bwe mba nkitaddemu emmwanyi nkola bwenti bwe mba nkoze bwenti sustainable. Naddala abavubuka kitumaliriza okusoma naye nga tebaliyo kubanga n'abaliyo tebavaawo baganye basimbye akaggo tebaliyo. Honorable Nasolo saba akalulu abantu b'ebusiru basaba obuwagizi bwammwe basaba akalulu mu ndabiri ddala come January of 2026 basuubiza okubaweereza ate ntumika nze sinyiiga kyekisooka ne bwe wabaawo kiŋŋamba nti oli bw'atuukidde n'aŋŋamba statement ne bweba enyiza etya I can contain myself ne manya wajeeva ne ŋŋamba kati bwe bakiŋŋambidde tujja kikolako so ntumika. Era kyensuubiza abantu b'ebusiru East kwe kuyamba okuteeseza enkulaakulana. Bannange Wakiso tuli bubi mu makubo, tuli bubi mu by'amalwaliro, but how can we okuteesa Honorable abantu basabe ne ku ssente. Abantu basabe ku ssente. Nfuka newombese nze nasola nsaba ku ssente. Sina ssente zokka. Waliwo n'okukuuma akalulu essaawa ey'akazigizigi. Wagambye nti nafuna mmeka enamba gye wayogedde. Nawe ogimanyi. Wali eri bazikyusa naye nga tolina kyakukola because at the end of the day teri yakakuuma kuba olira nti ki. Ne bw'oba okimanyi ekituufu ogenda ani bw'ogenda okuba ekikono nti that is not because at the end of the day twagala ki. Bannange nsaba mumpagire, nsaba munkuumira akalulu, nsaba mumpe incentives ezo ze mugamba nti abalala bazirina kubanze munaye sigenda kwewola nti nzijja kukola abalala bajja okukola bewolerako ssente byempulira basi mu nkuubo bagamba nti eyo genda weewole akawumbi oteekemu bakuwa akalulu and go back and sit. Tewabagula statements ezo zinyiiza kuba ebintu babyogera mu nkuubo neŋŋamba tuli luddawa kakati mu bwewombezo nsaba mumpeere ddala obuwagizi obw'ensimbi. Kisembayo n'okunsabira. Yes. Kubanga
sometimes naffe tuli bantu we go astray but omuntu gw'osabidde n'ogamba nti mukama omuwala oyo muyambe mukama omuwala oyo muwa amagezi okufuga beta ekintu ekyo kikolera ddala amakulu ebigambo byange. Amina. So ezimu contribution zoyinza omukolera Honorable Nasolo ne Sala kintu kikulu nnyo. So bw'oba tomuwadde ssente weewaawo ng'azeetaaga nnyo ku lw'entambuza y'emirimu n'akalulu kagenda mu kubanga Ecological Party si kyekibiina ekigagga ennyo kye mulowooza oba kye mwabimuddeko nti kirina ssente empitirivu. So memba wakyo wabuddeyo n'agamba nti mukunnyambako okutambuza emirimu gy'ekibiina n'okwesimbawo mumpagire mumpe ku ssente si musangu. Tulabye ebyobufuzi mu mawanga amanene ge tulaba nti abantu ababulijjo bayambako bakandidates baabwe ne babasupportinga mu ngeri ya ssente yadde nga ne candidate olumu ssente abazirina. Naye kino kikuleetera okumanya nti Honorable Nasolo ali mu parliament naye okubeera mu parliament kwe nakiteekamu ssente mulimu 10 lwange mulimu 5 zange. So kimuleeta obutazimba nnyo ng'atuuse ku kyalo obutagaziwa nnyo ng'atuuse ku kyalo. So Honorable Nasolo abagambye mumwe ku ssente. Ebadde program endabirwamu olunaku olwaleero nga mbadde mukwaya Arnold abadde agikutuusaako nga iteekeddwamu ssente abumu cultural performers ku mukutu gwa Media 24/7. Tusinkana omulundi oguddako nga tufunye omugenyi omulala ow'enjawulo. Mukama abanjagalire mubeere bulungi mweraba.